Tuli ku mukutu gwaffe ogwada Standard News nangira Element Man muzzukulu wa Mugema nyongero kwebazamu mwenna mwebalegenda maaso n'okuba nti mutugoberera ate ne musubscribinga ne mulayikinga ate ne mugenda maaso n'okubeera nti mutunyumirwa ekyo nno kye mukola ekyamazima kya Tendo Orengeri inaffe tusalawo okubeera nti tubawa ebyo byonna bitwanditeekeddwa okubeera nti tubawa ye muzzukulu wa Mugema nga bulijjo wano nno mba nnyingiddewo n'amawulire oba oli awo okwetoloola eggwanga banna ettemu lifuuse ettemu naye nga mu kaseera kano twagala okumanya ensonga lwaki obuzibu buno bwonna bwe bwavudde ku musajja ono eyagenze maaso n'okubeera nti attibwa omuzannyi wa rugby bannaye ekyamazima y'omukulu ono yattiddwa naye nga ne tulinaba kubeera nti tugenda eyo nkusaba ggwe nno Munnayuganda ali eyo waliwo ekibiina ekyazze kye bayita Fidelity Investment Group kale leka kubeera nti oyisa osuba chance eno jangu obeere nga okyeyungako okyegattibwako ate ogende maaso n'okubeera nti ogaggawala ogende maaso n'okubeera nti oyimirizaawo famire nayo kennyini ogende maaso n'okubeera nti weeyimirizaawo ate njagala okutegeeza ggwe nno Munnayuganda andaba nti mu kaseera kano abantu bano oba oli awo njagala okubuulira ensonga eno nti ekyamazima bakusooka kusomesa okubangula kale gwe n'oyingira mu nsonga eno ng'ekyamazima oba oli awo nga olaba engeri oba embeera engeri gyegenda mu maaso n'okubeera nti etambulamu ye omanyi Bannayuganda ebiseera ebisinga tusooka kunyoomerera naye ekintu omala kulabako naawe n'ogenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima weewaawo n'omanya ekyamazima nasubwa dda naye nga njagala okutegeeza gwe wenna nti ekibiina ekya Fidelity jangu basobola okubeera nti okyengwako mu mwezi ogw'omusanvu wagenda kubeerawo omusomo kale nno bannaffe babagenze maaso n'okubeera nti bayingira ngenda kuba nkubuulira omusomo guno guli luddawa gugenda kubeerawa kale ogende maaso n'okubeera nti ojja osobola okubeera nti osomesebwa obulungi ogende maaso n'okubeera nti okyetaba Muzera Element Man muzzukulu wa Mugema njagala nno okutegeeza olunaku olwaleero nyinza okugamba nti ntandise n'eggulire oba oli awo eritadde Bannayuganda ku bunkenke eggulire lino lyasooka kubeera nti lirabikira mu katambi oba oli awo nga omuzannyi wa rugby ffenna gwe tubadde tumanyi nga Sydney ono nno ebintu byazze bubi bannaayo ebintu nkugambye byazze bubi ku muzannyi ono owa rugby abantu basusse oba oli awo okutwala amateeka mu ngalo oba ne poliisi egenda maaso n'okubeera nti tekola sinze naawe kati nno olunaku olwaleero amawulire genkuleetedde oba oli awo nti basuspekiti abawera ddala kumpi 8 kati baweze 9 be babakakwatibwa mu nsonga eno ey'omuzannyi wa rugby ayitibwa Sydney Gogodyo kituufu ddala w'engulu omuzannyi ono lunaku lwali lwakutaano lwagenda okuziba ng'obutambi butandise okubeera nga busaasaanira ku mikutu egigatta bantu olw'engeri abantu gye bagenda maaso n'okutwalira amateeka mu ngalo okutta omuzannyi wa rugby ono ng'amannya ge ye Sydney Gogodyo ono nno musajja wattu yali ava mu training adda waka kati mukadde ako waliwo oba oli awo group endala oba ekibinja ky'ababbi ekyalo ekyali kitambula ne kigezaako oba oli awo kunyakula akasawo ku mukyalo ono amawulire genkuwa ganono nammwe muzze mubeera nti mugalaba naye ate nabagamba nti waffe tugenda maaso n'okuba nti tusooka ganoonyerezaako ne kizuula oba ddala matuufu oba si matuufu njagala okutegeeza nti omuzannyi ono owa rugby wakati mu lugendo lwe musajja wattu ng'atambuza bigere adde ewaka ono yagwa mu babbi oba oli awo abali babbye omukyala nga bamunyakuddeko akasawo kyokka omukyala ono naye yasonga mu muzannyi ono eyali asala ekkubo musajja wattu ngadde ewaka era okkakkana ng'abatuuze bamukozeeko mob justice
batandise okumukuba era wakati mu kumukuba musajja wattu bw'atyo poliisi yagenda okujjanga embeera nzibu nnyo era okakana nga bamututte mu ddwaliro emulago okubeera nti ajjanjabibwa wabula yali yakatuusibwayo akaseera katono bw'atyo omuzannyo ono nassa omukka ogw'enkomerero. Kati eno njagala okutegeeza ggwe Munnayuganda andaba omuzannyi wa rugby ono ekyamazima oba bino byonna byaliwo wali Nakawa mu Kampala era ng'omuzannyi wa rugby ono ekyamazima yali oba oliawo nga ye musajja wattu si byaliko wadde n'akamu ng'ali mu makubo ge agenda maaso n'okutambula wabula obutambi buno bwonna buzze bulaga abantu ab'enjawulo nga bakuba omuzannyo ono nga bakuba omuzannyo ono oba oliawo nga bamuteebereza nti mubbi. Abantu bangi bakuba buli omu n'akuba wayagala era okkakkana nga ekyamazima musajja wattu bingi ebyagenda maaso n'okubeera nti bimukubibwa naye nga bino byonna bamukuba bw'owulira amaloboozi ag'abantu oba oliawo nga gagamba nga nago gamupuushinga kuba ogusajja ogwo gubbi ne weebuuza oba ddala kituufu wabadde yadde mubbi yabadde alina kuttibwa. Bingi ebizze bibeerawo naddala we tuba tutunuulidde Bannayuganda oba oliawo abazze bafa mu ngeri ya mob justice nti oba oliawo ne bannansi nabo banyiivu nti omuntu bw'akola omusango oba olwo ne bamutwala ku poliisi ate mu kaseera katono n'avaayo. Nyinza okutegeeza oba oliawo abantu nabo oba oliawo be bagenda maaso n'okubeera nti oba oliawo beekyanga ne bagamba nti kati gwe tukwatako naffe kino kirina omukola naye ate ne batamanya nti amateeka gye gali agasobola okubeera nti gavunaana omuntu ono. Omanyi ekintu kino ekyababbi kirimu ebintu bibiri. Waliwo poliisi oba oliawo olwekwata omuntu ne bayita abatuuze okuwa obujulizi nti yabadde abbaki ne bagaana okugendayo. Waliwo ekirala nti omuntu wemujje mwegenjeze omuntu bw'ababbye n'alwa ku poliisi oba n'alwayo mu kkooti kitegeeza alina amulondoola naye omuntu atalina amulondoola kitegeeza nti ngabbye kitegeeza oba oyo alina kubeera nga ateebwa buteebwa because tewabeera proof kuba n'abalamuzi basiba omuntu ku ngeri oba oliawo nga waliwo proof waliwo ekiraga nti omuntu ono yagenze maaso n'akola ki nabba oba n'okubeera nti alina emisango gy'akoze. Kati nno oluvannyuma lw'okubeera nti batta omukulu ono obutambi mu kaseera ako ku Lwokutaano bwatandika okubeera nti busaasanya ku mikutu egigatta bantu naye nga wakati mu kumukuba bangi tebasooka kulowooza nti omuntu ono gwe bakuba ddala aliko ettaffaali eddene lyatadde oba lyateeka ku Uganda ku nsi yaffe Uganda naddala ensiike ey'ebyemizannyo. Bangi tebasooka kirowooza era nga buli omu yali akuba nga buli omu agamba nti mubbi nga bw'owulira ka vidiyo mu background kagamba bugambi nti mukube gusajja gubbi naye nga oba oliawo n'abaali boogera nga tebalina puluufu nti ddala kituufu ono yagenze maaso n'okukola kino. Naye bwe tutunuulira ensonga zino ezimu abantu oba tetugenda kunena nnyo bantu nti mwatwalidde amateeka mu ngalo, tetugenda kunenya nnyo bantu nti mwakoze kino na kino na kino, naye ekibuuzo ekyebuuzibwa ddala omuntu gwe mwakozeeko ekikolobero kino ye yakikoze oba nedda. Kati nno wano e Uganda we kyatuuka omuntu amala kufa gwe nno n'omanya obuzito bw'abadde nabwo
oba olyawo n'abaagenze maaso n'okkuba omukulu ono Sidini tebaasose kulowooza ani muntu gwe bakuba wabula engeri gye yabadde rasita ng'asibye enviiri ne balowooza nti ddala mu butuufu ono yabadde omubbi ku ngwa era nga yanyakudde akasimu k'abantu. Naye omuntu taasibe ku nviiri ze, kwegamba buli anaasiba enviiri anaabanga mubbi. Buli anaasibanga enviiri anaaba mubbi. Munaatulemesa osiba enviiri ate nga ekyamazima mulimu kuffe abaagala ozisiba. Engeri gyali yatambula musajja wattu ng'ali ku kkubo yeesibidde enviiri ze. Omanyi enviiri zino njagala okutegeeza gwe Munnayuganda ndaba nti enviiri zino ekyamazima zitwala ssente nnyingi, zisinga ne ssente eziriisa omukazi. Nkiddamu, enviiri ezisibibwa abasajja zisinga ssente eziriisa omukazi. Mujja kumbuuza gwe wali ozisibyeko? Nina mikwano gyange oba olyawo abazisiba naye kwendabira. Kati nno mu mbeera eyo omusajja ono wakati mu kumukuba tebaasooka kulowooza nti bakuba selebu ayina ettaffaali eddene lyatadde ku nsi yaffe Uganda naddala mu nsiike ey'ebyemizannyo ate nga abaddeko omuzannyi wa rugby ku ttiimu ya Uganda. Bw'atyo n'agenda mu nsi endala okukiikirira Uganda. Bw'atyo n'atambula n'afunako ku middaali nga agenda maaso n'okubeera nti akiikirira Uganda. Naye omusajja wattu yafiiridde mu maanyi. Omusajja ono njagala okutegeeza alinnye buli kika kumpi eky'ennyonyi mu biseera bye ng'akyali mulamu era nga akiikirira ensi yaffe Uganda, n'agenda mu bifo ebyenjawulo mu bifo ebirala okubeera nti azannyira Uganda omuzannyo guno ogwa rugby. Naye kati bwe twogerera kati yafiiridde mu nsi ye, naye ng'ekyamusizza yafudde mbooko. Ate nga bwenna tukimanyi bulungi nti bwebeera mu ggulu nga ddala oli ku nnyonyi osaba emirundi n'emirundi n'osaba Katonda okubeera nti ogenda mu maaso n'okubeera nti otuuka bulungi. Ennyonyi oba olyawo gy'erimu ennyonyi oba olyawo gy'aba alimu emale butafuna buzibu. Naye ate ekisinga okwewuunyisa ekyamazima ekyamusizza kyabadde kitono nnyo nga n'essimu oba olyawo yamusizza yabadde agirina mu nsawo ye. Kati nno oluvannyuma lw'omusajja ono okubeera nti attibwa, nikugambe nti amawulire gatandika okubeera nti gasaasaana olwokutaano olwa sabbiiti ewedde nga omuzannyi wa rugby era omuzannyi omugundiivu era omuzannyi omukuukuutivu era omuzannyi abadde agenze maaso n'okubeera nti akulaakulanya eggwanga yaffe Uganda naddala mu nsiike y'ebyemizannyo. Omanyi wano Uganda abazannyi naddala abazannya ebintu ebyo tuyina batono ddala. Tuyina batono ddala abazannyi bano aba rugby. Tukyalina batono ddala. Kati nno njagala okutegeeza mu bantu abagenda maaso n'okubeera nti bakuba mu katambi obwagenda maaso okubeera nti buyitiŋŋana. Nkugambye nti batandika kuyitiŋŋana olunaku olwokutaano akawungeezi ng'omuzannyo ono bakakasizza ddala nti afudde era obutambi bwatandika okunoonyerezebwako era nga buli omu yeebuuza omuntu ono bamutidde ki. Byasooka kuyitira nti ekyamazima abbi akasimu, naye okusinziira ku background ye wadde n'ekikumi abadde takibbangako ng'ali ewakaawe ng'ali mu bazadde be era ng'abadde omusajja wattu alina famire ennungi eri mukyala we oba olyawo n'abaana. Kati nno wano nno amawulire gano gatandika okubeera nti gatambula nga balaga bu vidiyo obw'abantu obugenda mu maaso n'okubeera nti bakuba nga mu bano okusingira ddala baali bavuzi ba bodaboda abagenda mu maaso n'okubeera nti baggonda omusajja ono buli wamu we baagala ensambagere amayinja ku mutwe nawa wonna we bagenda mu maaso n'okubeera nti bakubibwa omusajja ono. Era njagala okutegeeza ebiyinja ebyamukubwa nabyo bikyaliwo ku siini.
Wano nno ekiro ekyo poliisi yatandika okubeera nti enoonyereza abantu abatwalidde amateeka mu ngalo, era bwetyo n'obutambi ne butandika okubeera nti busaasaanya ku mikutu gy'amawulire, naye ng'okusinga ennyo bw'obutambi buno buli ku musajja eyali ayambadde ka t-shirt aka yellow. Ono nno ye yasinga kumpi okukuba ng'oyinza okugamba akasimu abbye kake. Kyokka ekisinga okwewunyisa omusajja ono oba yali mu t-shirt oba yali ya Vipers oba yalina yellow oba t-shirt kiya oba ya t-shirt eno yali yaani, naye nga nkugambye yali mu ka t-shirt aka yellow. Si kibiina kya NRM, teyali mu yellow nti ayambadde mujozi gwa NRM, nedda, yali mu yellow we ng'omuntu wanayambala ka t-shirt kajaze aka yellow naye nga kamunyumira kajaze kano. Kati n'omukulu ono bwato bwe yali era bwe yagenda maaso n'okubeera nti ono nno amukuba. Njagala okutegeeza omusajja ono eyali mu ka t-shirt aka yellow yabadde key suspect mu musango guno, era nga kino poliisi yasoose kubeera nti ekwata kumpi abantu nga 8. Buli yenna gwe ne bw'oba wakubako ku luyi, ne bw'oba wamusunako, ne bw'oba kale kwegamba, ne bw'oba nga oyina wamukuba ekikoola kya ffene, essaawa zino abantu bano bamaze dda okubeera nti bakwatibwa era bali mu mbuga z'amateeka. Wabula njagala okutegeeza nti mu kaseera kano nga poliisi egenda mu maaso n'okubeera nti enoonyereza, ebadde eyina omusajja oba oliawo abadde gwe bayita key suspect oba suspect omukulu eyasinga ennyo okukuba, ono nno ng'akozesa ekimu ku biti oba ku nku, naye nga olukulu no kigambibwa nti waliwo emmotoka eyali eyitawo nga eyetisse enku. Ono yagenda mu maaso n'okubeera nti ajjako olukulu no elokakkana nga atandise okukuba omusajja ono, n'amukuba nga bw'amugamba nti obbye essimu, obbye yaaki, nga gy'oli essimu gy'abbye abbye essimu ye. Omusajja ono bwe yategeera nti omuntu afudde, naye kikyamazima omuntu ono bagamba nti obotta omuntu teyeefiira. Omuntu akola ki? Teyeefiira. Kati nno njagala okutegeeza gwe Munnayuganda ndaba nti omusajja ono oba abasuspect bano abakwatiddwa, gwe manya obulamu bwabwe busaanyeewo. Bw'aba abadde alina byapanga, takyalina wadde kyapanga n'ekimu. Bw'aba nga alina ekintu kyakola, takyalina kintu kyonna kyagenda maaso n'okubeera nti akola. Olw'ensonga abantu bano njagala okutegeeza gwe wenna andaba nti kwegamba obulamu bwabwe bwonna busobola okuggwaawo nga bali mu kkomera. Tulaba abasinga bano bonna bakwatiddwa bavuzi ba bodaboda, era nga abavuzi ba bodaboda bano bo be bakyasinze okubeera nti mbu batwalira amateeka mu ngalo, wakati mu kugenda mu maaso n'okubeera nti bakuba abantu bano emiggo, oba oliawo ng'omuntu gwe bateeberezza okubeera nti mubbi wa bodaboda nga bamukuba okutuuka bwafa. Naye nga mu kaseera kano gwe Munnayuganda andaba nti poliisi egezezzaako oba oliawo okugenda mu maaso n'okusomesa ku ngeri abantu gye balina okwewala okutwalira amateeka mu ngalo, naye oba oliawo nti n'abantu nabo bagamba nti abantu bano bwe bagenda mu maaso n'okubeera nti babateeka ku poliisi, ate poliisi bw'etyo n'emala n'egenda mu maaso n'ebayimbula nga tetaddeewo nsonga yonna, nga tetaddeewo oba oliawo bukwakkulizo bwonna ku nsonga eno egenda mu maaso. Njagala okutegeeza nti omusajja ono kugambe nti ebikuba bino byaliwo mu Lwokutonda lwa wiiki ewedde, leero Lwakusatu. Omusajja ono njagala okubuulira, njagala okutegeeza nti ebbanga lyonna okuva bwe yategeera nti omuntu ono afudde abadde kudduka.
wakati mu dduka ono abadde oba olyawo nga ne poliisi nayo ebadde egenda maaso n'okubeera nti emuyigga, era nga poliisi egamba nti ne bw'okola otya tulina okubeera nti tukuzuula. Bw'otunuulira obutambi buno bambi musajja wattu Sidini ono agenda maaso n'okwegayirira abantu bano abaali bamukuba, naddala ekisajja kino oba naddala omusajja ono eyali ayambadde akantu kano aka yero, nti bambi tonkuba ndeka nina famire yange, naye ng'omusajja ono agenda maaso n'okubeera nti tawuliriza. Omanyi abantu bagamba nti poliisi tekola, naye bw'oyagala otegeera nti poliisi ekola z'omusango, ojja okutemanya nti poliisi ekola ki. Kale kwegamba ne bw'obeera wa bakuyigga era ne bakukwata yonna wa gy'obeera oli. Era njagala okutegeeza nti bw'otunuulira akatambi kano kalaga abantu ab'enjawulo bagenda maaso n'okuba omusajja ono wakati mu kwegayirira, bambi temunkuba, nina abaana, nze siri mubbi, ndi muzannyi wa ragibe, naye nga abantu tekuli awulira n'omu. Kakati nno mu bantu abalala bakwatiddwa kwe kuli oba olyawo n'omukyala. Ndowooza omukyala ono ye yabadde mu katambi ng'agenda maaso okuwoggana mu kikube kibbye essimu bbye yaki. Bw'oba owulira akatambi mu background akabadde kagenda maaso n'okubeera nti kakwatibwa, be bano oba olyawo abamu ku bantu bano abakwatiddwa. Njagala okutegeeza nti abantu bano bakwatiddwa bayambeko poliisi okubeera nti enoonyerezebwa, naye nga mu ssemateeka wa Uganda omuntu ne bakulaba nga osse omuntu, naye bakulaba bwe bati oba olwo ne bakukwata nga gwakuba oba tolina musango, okuleka nga kkooti yezudde nti omusango gwokola ki, gwogulina. Nti ne bw'osalako omwana wo omutwe nga waliwo akulaba, ye asobola okuwa obujulizi bwe nti namulabye ng'asalako omwana omutwe, namulabye ng'akola kino, naye bimala kubeera nti poliisi oba kkooti yeyina okuzuula oba wakikola oba tewakikola. Kuba essaawa zino oyinza okugamba nti gwe wakikola naye nga waliwo omuntu mulala yagenda maaso n'akola ki, n'akikola. Era njagala okutegeeza ggwe nti n'omusajja ono ali mu kasaati akayere yerabikirako mu katambi yavuddeyo, asobola okuvaayo n'agamba nti bannange sinze natta. Mwetegereza nnyo oba mulabe, oli eyatta yalina ekirevu, naye nze ekyamazima nze ekirevu kyange sikirina, naye ddala mukakasa nti nze natta. Asobola okubeera nti yeewoza mu ngeri bw'etyo, nga kkooti yemaze okubeera nti ezuula oba ddala kituufu omusajja ono yagenda maaso n'okutta oba teyatta muntu ono. Byonna njagala okutegeeza nti mu kaseera kano nkugaye nti poliisi erina kati basuspekti bali 8 abagenze maaso n'okubeera nti bakwatibwa ku nsonga zino, era nga mu kaseera kano poliisi manyi basuubira essaawa yonna okubeera nti bagenda mu kkooti. Olw'ebyo okwegamba omusango guno tulowooze nti gwagala ofaanaganamu oba olyawo ne taata eyatta omuyizi, era naye yali ngeri ya mob justice. Matugga eno Matugga gye twawulira, era ffe muzze mugiraba ku Standard News nga taata yatta omuyizi, byagala ofaanaganamu nti eri yalinga eri mob, nti nsanze omwana wange nga waliwo akalenzi akamutwalidde ebimuli n'enkakuba n'enkatta.
kwegamba neno nti oli yavuddeyo n'agamba nti gwe oyo mubbi wuuyo ne mukuba ne mukola ki ne mumutta. Ebyo byonna bye tugenda maaso n'okubeera nti tubawa wano ku mukutu gwaffe ogwa Standard News nange da Element Man muzzukulu wa Mugema. Njagala okugamba nti abantu bano abakwatiddwa essaawa yonna naye nga nkugambye nti key suspect oba omutwe omukulu yono ategeseeko erya Obed ono era abadde era muvuzi wa boda boda. Kati nno kanga sinnagenda ku suspect ono engeri gye bamukuttemu. Poliisi yasobodde okubeera nti ekwata abantu bano wammanga okuli Sebaggala Nuruddin, Ayebazibwe Roden, Namukose Juliet ono nne ye mukyala y'omu ku abo abakwatiddwa, Mondoni Eri, tulina Mujuni Herbert, Kasigazi, Perigino, Tayebwa Darius, Tugume Hannington. Bano bonna bakyateebereza okubeera nti ekyamazima basse omuzannyi ono owa rugby. Naye nga bwe nkugambye nti tebannaba kubeera nti tebannaba kubeera bujulizi bulaga nti ddala abantu bano be basse, naye nga tukyalinda poliisi okubeera nti oba oli awo kooti naye kati gwe bala nti emyaka 25 mifu bw'oba obadde wa myaka asatu gattako emyaka emirala 25 oba 3 tegeze nti ogenda kuva obudde mu kkomera ku bibiri oba okaddiye oba ng'ofiiriddeyo kinaasinzira ku bulamu bw'omuntu. Ku mukutu guno ngeragezaako nnoonyeko ku poliisi bagende maaso n'okubeera nti batunnyonnyola batubuuliramu omuntu lwaki obumenyi w'amateeka omuntu alina kubwewala atya. Kuba poliisi ekyamazima omuntu alina amateeka. Omuntu asobola okubeera nti gwe kennyini osobola nayo kennyini okwekuuma okugeewala, noweewala okubeera nti otwalira amateeka mu ngalo, noweewala okubeera nti obaako n'ebintu ebimu oba oliawo ebyotaasa ku bulamu bwo, okwewala obuzibu. Tugeze oyinza olina famire naye n'ogenda n'okola ebikolobero ate ne bikuleetera obuzibu. Njagala okutegeeza poliisi oba oliawo omusajja ono Obed yabadde tasuubira nti poliisi eyinza okumukwata. Yabadde yeekukubye mu kyalo gy'atasuubira nti poliisi eyinza okutuukayo. Njagala okutegeeza nti nga tonnaba kubeera nti okola bikolobero tosobola kutegeera nti poliisi ekunoonya. Poliisi ezze erinnya Akagere omukulu ono era ku stage emu ey'omu kyalo gy'abadde yeekukumye gye bamukwatidde. Abasirikale bano babadde mu ngoye eza bulijjo naye nga beefudde aba boda boda, abamu beefudde batambuze, abamu babadde beefudde nti balina emirimu gye bakola, abamu babadde beefudde batembeeyi, abalala babadde beefudde basizi ba Cutex, abalala babadde beefudde basizi ba Chapati, naye nga eyagala omuntu omu key suspect eyabadde mu kikolwa kino ekyokubeera nti batta omuzannyi ono owa rugby. Era amangu ago nkugambe nti poliisi ngeri ye yabadde yamaze dda okubeera nti eteeka enkesi buli wamu oluvannyuma lw'okubeera nti yategedde omusajja ono gy'abeera oba oliawo gy'ayinza okubeera nti gy'ali. Poliisi naddala bano abeefudde abavuzi ba boda boda babadde ku stage emu, omusajja ono ne zimuleeta era naye n'apaakinga nga ayagala omusaabaze, era mukadde ako ne zireeta omu ku musirikale yabadde mu ngoye ze eza bulijjo, bw'atyo n'aleeta n'ajja ne yeefuula nti ayina w'agenda. Obutayagadde kuteekawo mbeera, musajja wattu naye babadde batandika okubeera nti bakkaanya ssente. Ono yennyini yadde yeefudde omusaabaze, bw'atyo mu seconds nga abantu abalala nga 5 bamaze omusalako ng'enjogera y'ennaku zino weegamba.
bamusazeeko era bwe batyo ne bamuvumagatira, gwe wasse munnaffe, gwe wasse munnaffe, gwe wasse omuntu, wasse waaki, yabadde akoze ekiki yadde akubbye. Nakugambye nti kati emyaka gy'omusajja ono bw'aba ali myaka 45, gwe bala emyaka emirala 25 mifu. Era abantu basabye nti singa kisoboka nga bwe bakola ku musango gw'omwana oli oba ku musajja eyatta abaana Okelo Oliem, ne kkooti ekomewo etuule ku kyalo abantu balabe nti okutwalira amateeka ekyamazima si kulungi. Era ono bw'atyo yakwatiddwa ne boda ye elokakana ng'ekyamazima bamutadde mu mmotoka, era we twogera kati ali ku kitebe ky'abambega ba poliisi bagende maaso n'okubeera nti bamunoonyerezaako. Wabula nga ye omugenzi ekyamazima yaziikiddwa wakati mu miranga, wakati mu nnyiike, nga buli omu yeebuuza obusungu abantu bano baabugjeewa okugenda mu maaso n'okutta omusajja ono omuzannyi eyabadde oba oliawo nga talina buzibu bwonna obwabadde bumutuuseeko. Omanyi buli omu agera mu maaso ne yeebuuza naye ddala ekituufu kyekiriwa, naye nga ekituufu kyekyo. Poliisi bw'etyo yasobodde okubeera nti ejjimba abantu bano, era bwe twogerera kati nga poliisi tukyalinda ddi lwe bagenda kubeera nti babatwala mu kkooti basobole okugenda mu maaso n'okubeera nti bavunaanibwa emisango egy'enjawulo. Gwe natulaba ku mukutu guno gwa The Standard News nti embeera eno bw'otunuulira abantu oba oliawo abazze nga battibwa mu mbeera eno, buli omu abadde nga yeebuuza naye amateeka tegasobola kugenda mu maaso n'okubeera nti abantu bano babaako n'engeri nabo gye basaliramu akalabba. Manyi nabagamba nti akalabba kano tekannaba kutuuka oba tekannaba kubeera nga kakomawo, olw'ensonga nti gavumenti yennyini eyajjawo akalabba kakitegeeza singa bateeka omuntu ku kalabba, singa bateeka omuntu ku kalabba, kitegeeza akalabba kabanga akakomyewo. Akalabba kabanga akakomyewo. Naye nga ebyo byonna we biri, abantu bano nkugambye nti essaawa yonna bagenda kubeera nti bavunaanibwa mu ngeri oba oliawo. Naye nga gwe wenna omulabi waffe owa The Standard News, byebyo nno byengenda mu maaso n'okubeera nti nkuwa. Ate nga njagala okutegeeza nti ne sabbiiti eno yennyini era eggwanga lyaguddemu ekikangabwa kubeera nti omuvubuka kiki oba ekiri mu nsi yaffe, simanyi kiri mu nsi yaffe, simanyi kiri mu nsi yaffe. Njagala okutegeeza gwe wenna andaba nti omuvubuka ono eyabadde oba eyasse omuwala bw'atyo n'atandika okubeera nti akanda bazadde be ensimbi, kyokka nga eno ali mu bakanda nsimbi
naye nga omuwala yabadde amaze dda okumutta. Omuvubuka ono omulambo gw'omuwala ono gwasangiddwa mu bitundu by'e Wakiso e Kakiri, era nga njagala okutegeeza abantu bano kigambibwa okubeera nti babadde oboolyawo nga baliko engeri gye beeyagalamu, naye nga wakati mu kubeera nti beeyagala, omuwala ono yabadde azzeeko wa muganzi we, muyite boyfriend we, bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera nti ali naye mu kaseera ako ndowooza baafunye obutakkaanya, era okakkana nga omuvubuka ono amutuze, era bw'atyo n'amutta n'amuzingazinga mu bigoye, kyokka wakati mu kumuzinga mu bigoye bw'atyo n'asima entaana asobole okubeera nti amuziikamu. Wano nno poliisi we yamukwatidde. Omuvubuka ono nga poliisi ennaba kubeera nti emukwata, yagenze maaso n'okubeera nti akubira ab'eŋŋanda z'omuwala ono amasimu ag'okumukumu ng'abasaba obukadde 19 asobole okubeera nti abawa muwala waabwe nga mulamu, oba obukadde 19 oba yabadde ayagala kubufuna asobole okubeera nti adduka nze naawe. Naye nga njagala okutegeeza gwe wenna andaba nti ssente zino babadde bakamuwaako obukadde kumpi 7 nga banoonya obukadde obulala, era okakkana nga omuwala ono ekyamazima wadde nga ssente baayisasudde naye teyalutonze. Babadde bakasako ssente ntono nnyo, era bwe batyo omuwala ono obulamu buno era nga teyabutonze. Ssente zino babadde bagenda maaso n'okubeera nti baziteeka ku ssimu y'omukyalo ono yennyini kuba basindikira ssente asobole okuziggyako, kuba yabadde amaze okufuna password era nga ne pin code ey'omukyalo ono yabadde agimanyi bulungi, era bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera nti abazadde bamuwa ensimbi. Kino nakyefaananyizako kuttemu eddala, era yali mu kitundu kino, era omuvubuka bwe baateega, omuvubuka yali ava mu mupiira, era ne bakubira bazadde b'amasimu, era bwe batyo ne bakola ki, ne bamutta. Biro nno ndowooza nti ensonga zino oba oliawo oluusi zibaamu engeri y'emirimu, oba kuba omuvubuka baamutta muto ate nono omuwala bambi bamusse muto, kati ffenna tetumanyi ekituufu kyekiriwa. Nsonga ki egenda mu maaso oba oliawo n'okuttisa abantu bano? Buli omu y'ensonga gy'agenda mu maaso n'okubeera nti yeebuuza. Kale naye nga njagala okutegeeza gwe wenna omulabi waffe Wadda Standard News nti omukyalo ono bambi yamaze n'azikibwa, ate nga muwala wa Katikkiro JB Walusimbi. Naye nga mu kaseera kano njagala okukutegeeza gwe wenna andaba nti JB Walusimbi ono yaliko Katikkiro wa Buganda mu ebbanga eryayita Katikkiro ndoza kwe yadda. Katikkiro bw'atyo kwe yagenda maaso n'okubeera nti adda, era nga mu kaseera kano njagala okutegeeza gwe wenna nti nga poliisi yasobodde okubeera nti ekwata omuvubuka ono, era essaawa yonna alindibwa mu kubeera nti avunaanibwa mu mbuga z'amateeka, asobole okubeera nti akangavulwa. Nti ffenna kisooke tulowooze lwaki naye ndakugezaako nnoonyeeko ku mwogezi wa poliisi, tugende maaso n'okuwa, kuba nina ebibuuzo ebyange bye nnina okusooka okubeera nti mubuuza, tuwayeewayeemu mbeere nga mubuuza tubeeko n'engeri oba oliawo gye tuwayaamu. Manyi ne bwe tulina okukola abantu bagende maaso n'okubeera nti basomesebwa okwewala okutwala amateeka mu ngalo, oba oliawo kitegeeza ki eri eggwanga. Kale bingi oba oliawo bwe tugenza okukola, tugenda kugezaako tunoonye ku boogezi ba poliisi, kuba famine tuwayeemukko nabo bwe bampadde omukisa okubeera nti mbakyaza. Byonna nze nja kubikola, mwe mumanyi kye munampa. Wano nno sigenda kubeera nga nsukkawo, mbadde da Element Man muzzukulu wa Mugema, nkujjukiza ekitongole kya Fidelity Investment Group kikutegeeza gwe nno wenna ali eyo nti jangu
osobola okubeera nti okyegattako. Jangu osobola okubeera nti oyingiza ensimbi ewatali wadde akuba ku mukono. Omanyi mugera ne mugayaala ne mugamba tetwagala kukola. Jangu osobola okubeera nti obaako n'engeri gye weenyigira mu nsonga zino, ate bannayuganda naawe bagende mu maaso n'okubeera nti bakwenyumirizaamu, obeeko n'engeri gy'ogasa famire yo. Omanyi famire eno olugambo luno manyi olugambo luno luzibu lwa kukola, ate ne ssente nzibu za kubeera nti ofuna. Era kati gwe bw'obeera awo nga ekyamazima famire yo tekweyagaliramu, gwe toba tolina essuubi. Nze da Element Man, muzzukulu wa Mugema. Mukama abeere nammwe. Wano nno sigenda kubeera nga nsukkawo, era njagala okutegeeza gwe wenna andaba, jangu ogende mu maaso n'okubeera nti osubscribing omukutu guno ogwa The Standard News. Mukama abeere nammwe.